Paalamenti yabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu Paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ziramu okwaniriza nate nze muzzukulu wa Mbazira Ssenyonga Beka Mulinde okutuusaako amalindirire akawungeezi k'olwaleero. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tanga Odoi ategeezezza nga bwe bagenda okusala amagezi okulaba nga ababaka abagobeddwa mu Paalamenti baddayo. Ku bagobeddwa kwe kuli Peter Sematimba, Abiriga Ibrahim ne Mulindwa Sozi Isaac. Ebisingawo omusasi waffe Kabituwe. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Right Honorable Alitwala Rebecca Kadaga ategeezezza nga bw'atannafuna kiwandiiko mu butongole ekimutegeeza nti omubaka wa Busiro South Peter Sematimba yaggiddwa mu Paalamenti. Rebecca bw'abadde ayogera mu lutuula lwa Paalamenti olutudde okusunsulamu baminisita oluvannyuma lw'omubaka wa Makindye West Alan Sewanyana okwanjula ekiteeso nga yeemulugunya ku Sematimba okutuula mu Paalamenti newankubadde nga kkooti enkulu yamugobayo dda olw'obutaba na mpapula za buyigirize zimala. Bwe twogeddeko ne Peter Sematimba ategeezezza nga bw'atagenda kwamuka kifo kya Busiro South olw'ensonga nti wakujulira mu kkooti ejulirwamu okusobola okufuna obwenkanya n'ekyenkomeredde ku kifo kya Busiro South. Appeal yange nagitadde edda. Notice of appeal nagitadde mu court of appeal number 1. Number 2, clerk of parliament nena mubulidde mu buwandiike obutongole nti tutadde appeal yaffe. Nocho for as long as appeal yange mweri era for as long as tuli mu court ku nsonga eno nsigala by law nsigala ndi member wa parliament Busiro South mu parliament ya Uganda. Ate kubanga omusango gwa appeal ngenda guwangula nja kusigala nga nze member wa parliament wa Uganda. Era ensonga lwaki muzano ne musanga ndi mukuteesa. Sematimba agumizza abawagizi be nga bw'akyagenda mu maaso n'okubasakira ng'era tebalina kugwamu ssuubi kubanga wakuwangula byonna ebimusoomooza mu byobufuzi. Court of appeal kyesalawo buli muntu yagalagaana kyalina okutambulirako. That's why I have to make sure nti ngenda guwangula era ngenda guwangula. Gyendi ndi member of parliament wa munya mundaba nva kuteesa jakusigala nga nteesa nga makiikirira emipango gye nabasuubiza mwana ngikolako okuleeta amazzi amasanyalaze.